Mbakulisayo. Wateekateeka okugula ettaka gamba nti wandibadde weegendereza bangi kubalabanga ba bulooka abakutambuza ne bakujjayo ne bakutwala wali ne bagamba nti eri 5 ku 10 eno eri 4 ku 7 eno 35 ku 6 simanya kuleko ekyapa eno ya ndagaano abamu ku bo tebakoma kuba bulooka babbi ate nga batemu waliwo kigambibwa nti ba bulooka bakkira omukyala gwe baali balambuza ettaka mu bitundu eby'ewakiseeyo olwamanya nti alina akavanga takabo kadde bweza Uganda 50 mbu ne bamumiza omusu era kutuusa ku lwaliro okunoonyereza ku kyagenda mu maaso mu mboozi y'ebivumbuddwa gye tukuleetedde olwaliro. Buli muntu ategeka okugula poloti oba ettaka kalira. Gwe wenna ateresa akasenteko ng'oyagala kwegulira nnyumba, kuzimba mizigo oba kufuuka landiroodi, naawe kalira. Olwaleero tutandise okutaganjula emboozi ku babulooka b'amayumba n'ettaka bakanywa omusaayi abakola endagaano ne sitaani okubba, okutta n'okusaanyaawo abo be baguza n'okunoonyeza amataka. Obadde okimanyi nti bannayuganda bangi bali mu maziga olw'ababulooka? Ngamba babulooka b'ettaka abassa abantu baabwe era bw'obasimattuka ne batakutta waakiri bakulemaza oba okkunyaga n'odda ku zeero. Ebintu byange wabibwaddewo n'ennyumba yange gyetadde mu ssente. Olwaleero tusosootodde emboozi ku babulooka bakanywa omusaayi abalisa abangi nga bakaaba. Ku kyalo Uganda kisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso gye tutandikidde. Eno ye wali amaka abaayo gye bakyali mu kukongobaga olw'ababulooka okwekobaana ne batta omukyala gwe babadde bagenda okuguza ettaka. Wiiki ewedde Jimeo Namakula nga kati mugenzi yavudde awaka ng'aliko waagenze okusasula ssente z'ettaka kyokka teyakomyewo. Ng'ava awaka Namakula teyasoose kumanya nti babulooka bazze akolagana nabo ate babadde bamuyise ku litalaba nga bamaliridde okumuggyawo bo batwala ssente. We tutuukidde awaka ng'abakungubazi bakyaliwo kyokka nga ne poliisi efunvubidde okunoonyereza ku ttemu lino. Bawo omugenzi nga ye Khalid Lumuma Kizito atubuulidde ebyabaddewo n'enfa ya mukyala we. Okufa kwe kwansanga Kampala, nali ngenze kuyiiya ng'obumanyi ensi bweri. Mbeera Kampala nali nnyina gwendi naye muganda nga bamuyita Sula nga bankubira essimu ni mukyala wo pressure zimukubye n'embaga zimukubiddewa nti Wakiso saddamu kubuuza kirala. Ogamba olumala okukimanya nti mukyala w'embeera si nnungi okola ki? Nali nyina kuvuga mmotoka kuba we nali nayina emmotoka nenvuga emmotoka nenziruka gye bagamba ku ddwaliro Pasita Bugembe we namusanga naye ngenda okutuukawo nasanga mufu. Kibi nnyo. Kati olwo be wasangawo baakugamba ki? Be nasangawo omuvuka omugwe mmanyi bamuyita Alafa nenze immediately bwe natuukawo namugamba nti madamu wange zaatya wano naye naŋŋamba nti naye bamukubidde essimu abadde bombo nadduka najja. Nti abadde bombo nadduka okutuuka e Wakiso olw'omuddamu ki? Nze ne mugawe baba bakubidde lwaki tosoose kkubira nze mumanyi nze mwami Alafa mpita anko ne mugamba gwe mmanyi kati gwe ovugidde okuva ebombo lwaki tosoose kkubira nze essimu ali e Kampala. Naye n'agamba binsusseeko nemugamba nti namuddamu nemugamba nti mukulowooza kwange oteeka okuba omanyi ekizibu ekivudde mukyala wange okubeera nga atuuse ku mbeera efaanana bw'eti. Katono nnyo olowooza Wakiso omugenzi yali anoonyeeyo oti? Adamu wange yali agenze eggula poloti. Kyandibanga waaliwo akazannyo wakati awo? Kyendowooza nti waliwo sindikeeti ekyamuviiriddeko okufa era kirabika kyavudde ku ssente naye si birala nga bwe bagamba ekizibu kyavudde ku ssente. Genda mpola nga kyali kigendererwa kyolwo. Kirabika baazimuggyako ne baagala baleke nga mutta olw'okuba yali abamanyi. Kankome wano.
ebyava mu kukebera omulambo nabyo byennyini biwuniikiriza, kyokka obubonero bwonna busonga ku babbulooka abaamupangira olukwe okumuggyako ssente okukkakkana nga bamusse. Biki ebyaddako? Baani abalala abagudde mu butego bwabwe? Bye tudda nabyo bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.